omuntu awaanibwa emirundi 3. Omuntu awaanibwa ng'azaaliddwa. Baga yazadde ekyana ekyeru, yazadde ekyana ekirungi. Ekyana kirina ebitama. Omuntu n'awaanibwa ng'alina waatuuse, alina kyakozeewo, olwo nno ng'omaze okkula. N'owaanibwa olina ssente, oyitibwa muzeeyi, mami biki, taata. Omulundi ogwokusatu omuntu awaanibwa amaze okufa. Ne bw'aba abadde yeeyisa bubi bamuwaana. Ne bw'aba abadde yeeyisa bulungi bamuwaana. Oba abadde mubbi. Era oyinza okusanga abantu be nga bamu bagamba yandibaddewo. Omuntu bamuwaana nnyo bamwogerera ebirungi ng'amaze okufa. Naye ate bw'aba mulamu ne waba yeesimbyewo ku kyalo gindi boogera nga bw'ali omubi. Naye bw'afa bamuwaana nnyo. Ensi tukoze tutya okugitegeera? Omuntu ye muntu. Okoze otya omuntu okukubeererawo 9? Ekisolo kyebayita omuntu. Omuntu mu nsi yaani? Omuntu mu nsi wantegedde ebikwatako. Buli omu mu lunyiriri mwava munafu nnyo. Omubiri guno gutulimba, n'ebyensi bitulimba, amakooti gatulimba, oluzungu lutulimba, byonna gye tutambulira watulimba. Naye omuntu yandikoze eki? Byonna bye tubeeramu bitulimba, ne bw'ogenda mu kyaki, ne bw'ogenda mu mizikiti, ne bwe weerokosa, ne bw'ofuna ssente ziringa eggulu. Ebyo byonna bya bulimba bya nsi. Omuntu yaani? Ozaalibwawa? Ani akuzaala? Jjajjaawo yaani? Osibuka mu lunyiriri ki? Ova mu ggwanga ki? Ennono yo eri ki? Omuntu yenna waggulu awanulwayo. Omuntu yenna yenkanankana. Okitegedde? Ayina ssente n'omwavu benkanankana mu kulamulwa. Omulangira n'omukopi benkanankana mu kulamulwa. Omuntu ye muntu. Omuntu ng'omuntu tolina maanyi. Omuntu ng'omuntu olinga ekimera. Omuntu ng'omuntu ensi kyolina okumanya nti ensi kyewuubo. Ekyo olina okukimanya, tolina kukyerabira. Leka kusoma ofuuke waakabye ensi nti yiyo. Okitegedde? Gwe bakubya amasasi n'akubya amasasi bonna benkanankana, tekuliko alina maanyi ku munne. Wabula beerabira kimu nti waliwo ebitalabika ebitulamula ebitulaba. Gwe bakubya amasasi n'ofa n'ovaawo, n'akukubya amasasi n'asigala nga mulamu. Mwenna musigala kimu nga muli banafu. Obunafu bw'obulaze bakubya amasasi ofudde. N'akukubya amasasi naye alina akaddeko obunafu. Kubanga mubiri amaanyi gakwolesezzaako ga nsi. Okitegedde? Ebyensi bwe bityo bwe bitambula. Ensi mwenga abantu ab'ensi ogigeedanga kitono, ogyogerangako kitono, naddala omuntu afunye okumanya n'okutegeera. Oyinza okusaasira gundi naye nga mu bimukwatako yabigayaalirira. Oyinza okukaabira gundi naye nga mu bimukwatako yabigayaalirira ng'ate naawe enjali ekkubo. Oyinza okulaba gundi ng'apookya n'ekirwadde ku kitanda n'ogenda n'oyunguka ezziga, naye nga naawe enkya waliwo abagenda okuyunguka ezziga nga naawe kye kimu. Awo nno buli omu yeetereeze. Ozaalibwa wani? Akuzaala jjajjaawo yaani? Ova mu kasolya ki? Oli wa ggwanga ki? Ova mu nnono ki? Obuwangwa bwo kye ki? Omwavu teri amwogerako. Ate omugagga ne bwe yeekoona akagere bamubunyisa mu mikutu gy'amawulire. Era ne balaga akagere nga kaliko pulasita. Naye ng'ate eriyo omwavu afuna akisidenti amagulu gombi ne gakutuka nga teri yamulaba. Kakati mu abantu ensi mugigeraageranya nga bwe mulabye. Bw'obeera ewuwo omuntu asobola okukuloga. Era ne bikoma ku kyalo okwo, gundi yakuloze era n'ofa. Ate omugagga bw'alogebwa omuntu ensi yonna emanya, era ensi yonna ne yeekuŋŋanya n'emusaasirira wamu. Okitegedde? Ebintu byonna ne byogerebwako ebyensi biriko ekibeera emabega waabyo. Ensi okufuukuuka abantu bamala kusobya. Ebintu byonna bye mulaba mu nsi
abantu baseeseetuka, abantu bava ku mulamwa. Ebirwadde byonna bye mulaba ebyamukenenya, siriimu, biina ekibireeta. Abantu nga basobezza, abantu benda nnyo, abantu bakola ebitajjansa. Okitegedde? Abantu beekwata ne ku vidiyo nga beegatta, ekifaananyi ne bakiweereza abantu abalala nabo balabeko omukolo gwo nga bwe gwatambudde, nga boolesa ebintu ebikusike. Abantu beegatta omusajja n'omukazi, bu vidiyo byo temubulaba. Ate nno wandigambye nti bazungu babiweereza eno ewaffe gye tutabamanyi, naye n'Abaganda abaawano, abaana abaawano nga boogera Luganda, ali mu buliri ayogera mu Luganda, ebifaananyi temubiraba nga yeegatta ne mwana munne. Ebirwadde byonna bye mulaba, COVID-19, biki byonna kusaanyaawo nsi. Okuva edda mu byafaayo emirembe egyasaanyangawo ensi gyabangawo, naye emirembe egyo bw'ogenda okugoberera abantu baamalanga kusobya na kunyiiza butalabika. Abantu balya nnyo ebisiyaga kati. Abantu mu buwangwa mukoppye nnyo ebitali byammwe, oba oli Munyarwanda, oba oli Muganda, oba oli Mukongo, muyina enneeyisa zammwe. Ti Omuganda yayambalanga gomesi, alina bye yakwekanga. Omunyarwanda yeeyisanga bw'ati, bino byabanga bwe biti. Ennyumba ya jjajjaffe yabangamu emikalabanda, enkumbi eŋŋanda, biki? Ewaffe waabangawo ekkomago. Olwaleero bw'oweerera omwana ategeera kimu kye yasoma, masters. Ensi n'emuwaana, mwana wa gundi yasoma. Emikolo ne gibeerayo waabwe najja n'apaakinga Range Rover. N'alowoozesa ensi nti ye Katonda, era nga buli gw'ayitako afukamira bampeyo omutwalo. Buli gw'ayitako amala mufukamirira omuwaayo omutwalo. Naye waliwo akadde amakooti le gambulwamu, waliwo akadde lw'okyusa kkala abadde omweru n'ofuuka muddugavu, waliwo akadde lw'ovaako enviiri ku mutwe ne gufuuka mutwe mwereere. Abantu bano bulijjo abakusuusuuta ate be basooka okugeya. Ebintu byonna bye mulaba, abantu battibwa nnyo, ate abantu ab'amaanyi bafudde, tewali muntu w'amaanyi. Abantu bonna benkana, ab'amaanyi boolaba bafa, n'abankuseera eno ku kyalo bwe bafa bwe batyo. Ab'amaanyi boolaba bayisibwamu, gwe boyita ab'amaanyi, n'abantu abatalina bwe bali ku kyalo bwe bayisibwamu. Eriyo famire nga zo zibundabunda bubunzibunzi, eriyo famire nga talina kyakulya, eriyo famire nga basaanyeewo, eriyo famire ng'oli tamanyi kitaawe na nnyina. Abantu bangi nnyo wansi nga babonaabona okufa obufi, naye omugagga lwalumbiddwako akantu ensi yonna neewaawaala. Ebintu ebyo oluusi biva mu buteetereeza. Omugagga naye yeetunulemu, azaalibwawa. Tewali muntu atazaalibwa mukazi, tewali muntu atalina bazadde be, tewali muntu atalina nnono mwava, tewali muntu atalina buwangwa bwe. Oli ne wa mugagga ng'alina ssente, obuwangwa busigala bumukuba era bumulamula bubi era bumuswaza nnyo. Omugagga abadde omunene, alya mu woteeri, akola biki, buli wamu bamusitula biki. Obulamuzi bwe butuuka, addayo ne yeegomba obulamu bw'omwavu. Okitegedde? Mwegendereze ensi si kuleekaana. Ebintu byonna bye mulaba mu mawanga oba mawanga g'ebweru, gundi baamuwadde obutwa, ono baamutega obutwa, biki? Abantu balina kwetereeza bwetereeza. Abantu tebalina kusiikiriza. Oba oli mugagga, oba oli munene, oba okulembera abantu, olina kutuula ku buliri bwo n'ogamba naye ensi gye ŋŋenderamu akapaalo. Abantu abampaana waana bwe naatuukibwako obuzibu banaayogera batya? Ensi enenswaza, ensi enennyanika. Abantu obasangawo ku nsi ng'ozaalibwa era obalekawo. Abantu babeerawo ku nsi ng'oli ku mikolo ne bakuwaana, ate bw'otuukibwako obuzibu era be bamu be babeerawo ate bo boogera ebisongovu. Abantu wabasangawo era abantu be bakulyamu enkwe. N'olwekyo eka wateredde, by'olina okukola obikoze, by'olina okutuukiriza obituukirizza, weetunuddemu. Olina obuvunaanyizibwa, olina by'omanyi naye nga tobifaako, olina by'olina okugoberera, olwaleero ng'ogoberera birala. Oliko obulambe. Abantu abakulu bakubuulira nti walina ky'olina okukola. Bw'obanga walina okutuula mu nnono, weekubidde mu by'amadiini. Bw'obanga waliko ebbala ng'ozaalibwa, ebbala eryo nga litudde mu nnono zo n'obuwangwa bwo, gwe weekubidde mu madiini. Obaalansinze ensi, obaalansinze obulamu bwo. Ebintu byonna bituuka ne bikyuka. Okitegedde? Abantu basiiba bakolima n'owulira nti gavumenti efuukuuse, kakati ono baamukubye amasasi, ono baamuwadde obutwa, ensi si kuleekaana.
ebyo mu nsi birina okubaawo. Waliwo obutalabika obubireeta, abantu ne bakyukira bannaabwe, abantu ne bafuuka ensolo. Okitegedde? Omulembe gwa Idi Amin gwaliko obwekijambiya, naye abantu baali baseeseetuka ku nnono. Ensi bw'eseeseetuka ku nnono era ensi efuukuuka. Ensi eriko ebigiriko, abantu balina bye balina okugoberera. Buli omu mu ssekinnomu mu kyama ku buliri bwo ng'otudde olina ebintu by'olina okulowoozaako. Bw'otabirowoozaako bikuswaza. Tosobola kunnimba, teri muntu atalina nnono. Oli kaabere faaza, oli kaabere bishopu. Oli asobola okubeera bishopu ng'ewaabwe alina ebintu by'amanyi nga gyebiri, naye nga tayagala kuswala. Atya okuswala olw'abagoberezi, endiga z'asumba. Tugambe oli bishopu, naye ng'ewaabwe alinayo mutoowe, alina ebintu bye yeekolaakola, naye n'atabifaako, n'atafaayo. Ono n'atya abantu. Gy'okoma okutiiririra abantu n'ogaana okulowooza wa gy'ozaalwa. Ensi bw'etyo bw'ekuyisa. Abantu bakuwaana nnyo ng'ofudde, naye oba omaze okusirika. Tetugaanye okufa tteeka, naye ofudde otya? Oyinza okufa nga towangadde, oyinza okufa ng'olesseewo pulaani nnyingi. Okitegedde? Ofudde otya? Oswadde otya? Ensi ogiyiseemu otya? Olesse bigambo ki? Abantu bakuwaana nnyo wali ng'osirise. Buli omu n'aleeta ekyamajolobero, ate nga mu bulamu abadde tasobola kireeta. Lwaki omuntu awaanibwa ng'afudde? Lwaki omuntu awaanibwa ng'azaalwa nga muwere? Lwaki omuntu awaanibwa ng'alina ssente? Lwaki omuntu awaanibwa ng'alina waatuuse? Ate lwaki omuntu aba omwavu tawaanibwa? Omwavu tawaanibwa, omunkusere tawaanibwa, era teryamumanyi. Ate bw'ofuna ssente bakumanya. Wali okyebuuzizzaako nti ssente eteeka katambala omuntu ku maaso? Ssente giteeke ku bbali, tuula wansi, ddayo eka gy'ozaalwa ogambe waabangawo biki ebyabangawo. Oli faaza, oli bishopu, oli mwawule, oli mulokole, oli musumba. By'oleekaanamu byebyo by'oteekeddwa okuleekaanamu. Gwe Katonda oli w'amaanyi. Katonda yaani? Katonda omumanyi otya? Omumanya ddi? Ekitabo zzeeyo n'owulira enjogera yaakyo. Atali kya kitaawe ne nnyina talimmanya, kubanga amagezi mwe gasookera. Gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi. Wali otuddeko awo n'okirowooza nti ensi eri mu Katonda omulala? Waliyo Katonda eyakutonda, naye okimanyi nti ensi eri mu Katonda omulala? Oyinza okuddayo ku luyimba lwa Ngume oluga nti omuzadde ye Katonda wa wano ku nsi, muwe ekitiibwa kubanga yakuzaala. Omuzadde yaani? Omanyi olujegere kitaawo ne nnyoko mwe basibuka emyaka emitwalo n'emitwalo, bw'okigattagatta muvaamu ki? Otudde n'okirowoozaako? Bw'oba mulokole ng'oli musumba, bw'oba bishopu ng'oli mukatuliki, bw'oba mwawule ng'oli muprotesitanti, bw'oba seeka ng'oli musiraamu, kituufu by'oleekaana mu byebyo? Tetugaanye si bibi kuba tebikutuma kubba, naye ozzeeyo eka. Katonda ddala, Katonda ddala aliko Katonda owokubiri. Era ebitabo zzeeyo n'obyetegereza oba opaala na layini ndala. Kimanyi nti waliwo layini ekulira layini zonna mu Bayibuli ne mu Kulaani, ate nga bagibuusa amaaso. Atalitya kitaawe ne nnyina talimmanya, kubanga lyekkubo amagezi mwe gasookera. Alitya kitaawe ne nnyina yalimmanya, kubanga lyekkubo. Kubanga gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi. Abasoma ebitabo babisoma kifuula nnenge. Mupaalapaala na layini mb'ono Yakobo, ono Lukka, ono ani? Waliwo layini enkulu efuga ebitabo ebyo. Kitaawo ne nnyoko yaani? Omanyi bano be wasanga ku Sitesikweya, tataawo ne nnyoko? Ne kitaawo ne nnyoko avuunulwa atya? Emabega we yavaawa? Ani amuzaala? Asibuka wa? Lunyiriri ki? Lujegere ki? Lwavaawa? Myaka emeka? Bwe baga nti eka wali ebyokutereeza obirowoozaako? Ensi ejja baswaza. Abantu bajja kwogeranga nnyo, gundi baamuwadde obutwa. Essente zaamufuula omuwawa. Essente zaamujja ku mulamwa. Bwe yafuna ssente, yafuuka wa kitalo. Yeesigama ku bantu. Bw'ofuna obuzibu abantu bali kulekawo. Mu kukaaba abantu bali kulekawo, ate mu kufa bali kuwaana. Bw'ofa abantu bakomawo. Bw'ofuna ebizibu abantu bakwesamba. Bw'ofa bakomawo. Bw'ozaalibwa abantu bajja. Bw'ofuna ssente bajja. Bw'ofuna ebizibu abantu badduka. Ate bw'ofa abantu bakomawo. Obirowoozaako? Essente zaakuwabya. Olususuto lwakuwabya. Okusitula kwakuwabya. Okulowoozesa nti oli Katonda kwakuwabya. Oli muntu, wazaalibwa,
tewava mu ggulu n'ogwa. Amakooti gakulimba, okitegedde. Omubiri gukulimba, essente zikulimba, ebyobugagga bikulimba. Ebyobugagga twabisangawo tulibirekawo, ebitiibwa twabisangawo tulibirekawo. Okitegedde, olibirekawo, abantu babasangawo olibalekawo. Ebintu byonna abantu bye boogera mugundi bamukubya amasasi. Ate ensi efuukuuse, abantu basobola okukolima ppaka ng'omutonzi tannasalawo ku kye baagala. Okitegedde, omwavu mu nsi akolima ppaka naye nga gwakolimira talina kyakyuka. Okitegedde, omuntu mu nsi aba n'ebigambo, wabula ensi tulina gikwata mpola. Ensi ogyogerako kitono, ebyensi tewali abireeta, ebyensi byetondeka, ebyensi byereeta byokka, buli omu okusinzira ku nnamulaye. Kale no mwegendereza ebyensi. Bw'obanga otegeera nga wavako akatambala ku maaso, weesonyiwa ebyobufuzi, byogereko kitono, va ku bantu. Naawe oli wa kitalo, oli ne mu nnyumba yo oli wa kitalo, kubanga olina mukazi wo n'abaana era obalamula, naawe oli mukulembeze. Okitegedde, teri bufuzi bujja nga tebuteekeddwa. Oyo omutonzi obwo obutalabika. Kitegedde, bisobola okwemazaamu, bisobola okukwessa, bisobola okukuleetera ebizibu. Emikutu gino kwe tusomeseza mugijjeko ebyobufuzi. Ebyobufuzi bissa. Tunula mu ngatto zo, tunula ku ekyo ky'oteekeddwa okukola. Beera mugezi. Enkya osobola okuyitamu n'okulembera n'obeera the first. Okitegedde, singa oba toleekaanye. Okitegedde, member wa parliament asobola okwesimbawo ku kyalo ne bamuwa obululu. Bwe bamuwa obululu n'akulembera abantu, n'abaako bye yeerabira, agenda okudda okusaba akalulu n'atawangula, kisanja kiddako. Ensi kutuula kulowooza. Ensi tosobola kupala n'abantu n'omalako nabo. Abantu bakuwaanulayo ne bakuwa obululu ng'oli member wa parliament, ne bakuwaana ne bakusitula ne bagamba gw'osinga, tetukulabanga, ate bodda mu kisanja ekirala ate ne bakwefuulira. Era n'ogwa, akalulu ne kakkuba. N'obwa president bwe buba, n'obwa kabaka bwe buba. Ensi tuzze tugiyitamu okuva emabega okuvira ddala ku mulembe omuwawa. Okitegedde, ogenda okuleekaana, sooka omala okulowooza nteekeddwa okuleekaana. Ogenda okwogera, sooka omala okulowooza nteekeddwa okwogera. Kyenjogera maze kukyefumiitirizaako, maze kukirowoozaako. Ensi eva ku ky'okutabuka, ensi eva ku ky'abantu okuttiŋŋana, ensi eva ku ki abantu okufa nga munyeera, ensi eva ku ky'okuleeta ekitta bantu. Wali oyinza okuleekaana ku kitta bantu ekyagwa e Rwanda ng'oyinza okisobola? Kyajja nga muyaga guzze gukendeeze ku bantu. Omuyaga gwajja nga nibwo guteesaako, nibwo guleekaaniramu guzze, ensi esaanawo. Esigalemu abantu ab'olubatu ate baddemu okuzaala abaana bannaabwe. Bwe kitono ne mu mawanga gaffe bwe kiba, mawanga gaffe bwe kiba. Ensi etabuka, ensi ekyuka, abantu abamu bafuna amaanyi ku bannaabwe, abantu abamu bakosebwa, abantu abamu balumwa. Okitegedde, naye tulina bye twerabidde okukola. Bw'oba mukulembeze oliko ebbala ku ekyo ky'olina okukola, okirowoozezzaako. Eby'amadiini, bwe wali ozaalibwa kitaawo ne nnyoko, wazaalibwa mu ddiini, wazaalibwa mu lujegere lwa kitaawo ne nnyoko. Kitaawo ne nnyoko ye Katonda ow'oku nsi, lyekkubo okumanya omutonzi, amagezi mwe gasookera, ye Katonda ow'oku nsi, ye Katonda ow'okubiri. Eddiini eggamba teri Katonda wa kubiri. Kituufu? Katonda ddala gy'ali, ani gwe yawa obwakatonda obw'oku nsi? Obwakatonda obw'oku nsi ku nsi, ensi ogikozeemu ki? Mukululo kigwolesse. Ensi ki ky'okoze ku nsi? Si bya bugagga, si makooti, si kusoma, si luzungu. Amagezi amasome bagagattako amagezi amazaale. Bw'obigatta bibiri ensi ekunyumira, era otuuka okufa nga abantu bakuwaana. Amagezi amasome si bwe bulamu bw'ensi, sente si bwe bulamu bw'ensi, ebyobugagga si bwe bulamu bw'omuntu. Ebyo twabisangawo. Ensi yatondebwako ebyayo. Yeggula ne yeggala, ekungulira n'ekuggalira. Ensi buli ekigirimu kyonna amagezi go ge gakuyambako kiyitamu. Amagezi amazaale n'amasome. Amagezi amazaale abantu bagasudde, bantu bapadde ne ziddiguli, zi masters. Okitegedde, omuwawa, okusekereza, okulaga ettutumu. Ettutumu oliragira ku mubiri, omubiri guyiika, gusebengerera, amakooti gakwambulwamu. Omubiri guyiika, omubiri gukyusa kkala, abadde omweru n'ofuuka omuddugavu, enviiri zikyusa kkala ne zikkuukako ne ziva ku mutwe, abageya ne bageya. Kale no mwegendereza, ensi si kuleekaana.
mujje ebyobufuzi ku mikutu gino egy'obuwangwa n'ennono. Mulekeraawo ebyobufuzi omuntu yandibyogeredde gy'aba alabye oba gy'aba asanze, naye mu nsonga zino ez'emikutu egy'obuwangwa n'ennono muggyemu ebyobufuzi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.